buli nkuba lwetonya the same spot era enkuba etwala abo b'amazzi bebamu byebimu. Yes, kubanga batugamba mu psychology ti omuntu bw'amanyira embeera embi efuuka yiye. Owa bodaboda ye takyatya boda, ye gwasitudde kasaaji weeta bwati emotoka evemega yegwesaabala ne bw'omugamba tutereeze nti bano abakka mu binnya ne bw'omugamba nti wano wagonda aga twasema ekyegende. So psychology agamba ti omuntu bwakulya mu mbeera embi efuuka nnomo, era gwoyinza okusanga nga mu kisenyi ng'eyo abaana bafamye wano, abaana bafama mu bulo, abaana bakola ki nga bali ku malwa banywa. Seggwanga ne gyewulula mu bulo bo nga bali ku malwa banywa. Yes, kubanga n'omubiri gwennyini gutuuka ekiseera ne guguba. Ate abalya ku nguudo mu bipipa tobalaba babeerawo olowooza basiiba ku ddagala. Yes, kakati society yammwe kasedda mu ebyo ba leaders ne bagaana obbabuulira ekituufu batubuulira bitusanyusa tebatubuulira reality. Nti yaleseewo omwana we, yalina omwana we gwaleseewo bwekibwatuka era omusajja tugambye tukibeereko kiri bwatuka ddi eneweya bakugamba kasa omuntu amanyire omulimu tayinza guvaako gufuuka newe yagenderayo Dr. Stanley Kinyantaala nze naliwo awo mu Katanga naye newe yagenderawo zaali already zivululira mu mayumba g'abantu manyi bazimba ku system yonna kati abamu ngo abeera mu ddiiro nga bw'ogambye nti embeera yagimanyiira naye nga swegi evulula nga bwolaba wezivulula ku luguudo ng'evululira mu kayumba. Ne Kenya bakugamba nti waliwo payipu y'amafuta eyita mu bajaluhu naye ebwatuka buli kiseera tebavaawo kugizimbako, bamanye eyo disaster. That's why I tell you nti mwe abasajja bano bagenda ne bababba. Abasajja abali egindi eno mu lusozi mwerigoni timwe bayita basiru. Ekyo ekintu nga kigenda okubwabulukuka bakitegeera kuba omugga guva Kenya ne gubimba toyinza kukwatirawo n'omu. Bwe kimala okuba abantu ne bakugamba nti essomero ddamba lyagendeddemu emirambo giriwa. Eggoma eriyo olusozi luwandula omuliro obakwatiramu balutegeera nti nga lugenda okuwandula omuliro lusooka bwe luto luvaamu omukka ne badduka. Kakati bwe muyingiramu obubbi ekinanka ne kibuuka ekinanka ate ggwe abaga nti babbi bakuga nti omusajja atalina nsonyi. Abantu ekigondi kyabatutte nga kibatwalawa baaba wadda ssente mubajjeyo ate abatavanga abalemerayo be baliwa. Oyo minisita omuwanvu oyo owe Omuteso n'abakwatirwa okwo kwekyo human being Katonda yamukola ti aditekitinga nature ti ekigundi olusozi omugga gumala kubimba eri Kenya ne kijja ne kiyiika mu ttaka. These people monitor era bakugamba nti essomero lyagendeddemu baliwo abaana obalabayo, but you continue pumping money there. Kuba bakimanyi bategeera environment ti at this time olusozi luno lujja kuwandula omuliro, landslide zigenda kubeerawo kubanga enkuba etonnya from time immemorial. Kati commercialism bwajjamu nobawulira buduuda bannange ekintu kyazze ne kitwala essomero. Where are the dead bodies? Essomero lyatutte abafu baliwo. You cannot question this. Why? Nti obeeranga gundi sadist omubbi ye waliira bagamba oli mu nnaku y'abantu mwozanyira naye nga babikola babimanyi. Toyinza kugamba mbabuulire ekibuga Tokyo kiri ku lwazi olweto ensi buli lwekyuka emyaka 4 olwazi olwo nalwo lukyukirako every 40 years. What the Japanese have decided to do bamitigatinga nti uli baafa 10 kati bafuddana mu 5 bakitegeera ne tsunami bamutegeera nti tsunami monitoring egenda kujja. Babsi babbi kakati mmwe abatayina bantu nga disaster yonna abali mu government bagibbiramu temugenda kubivaamu. No,
kuba twagala kuwulira bitusanyusa buduuda ate n'abali mu gundi baagala kwogera bintu batya okwogera amazima omuntu mbulira ekituufu banyiganyiige nze nkubuulira omugambe nti kino kikyamu kiriyo baatugamba nti emmotoka etomedde abantu ku Kiyira nti wabaddewo atunda engege aguddemu tewabaddewo omusajja sonya yabadde akola ki aguddemu wabaddewo n'omusajja atunda enkoko aguddemu when the police retrieved the bodies tebyaliyo because nobody prepares himself to see an accident tugiraba kakati abalimbi ne batandika bwe batandika ne bakuliyetinga sympathy ti abantu babiyiga kati oyo Mirundi era bwabeera buliya bwaduulidde abantu seba naye waabwe biribeerayo naye nga ng'emazima nti nkubuulidde teri munnayuganda gwosobola kukwatya buduuda society yaffe bwe teyabimanyi kyova olaba ne mulumbe nze ndabye abantu bangi abafudde obulwadde obwetaaga okutangira naye omuntu tosobola kuyimirira n'ogamba omulwadde waffe ono yafudde siriimu tikisoboka kwegamba abantu baba balinga abagamba nti ekyo tekyogerwa so nga tetwandigambye nga nti abalwadde abafudde obulwadde bwe butyo tuweeyo n'eddakiika ezi za kubuulirira abantu ku bulwadde nti omulwadde yafudde kansa yogera osomese n'abantu ate abantu mu malwaliro ne HIV ani asinga obubi kuba HIV bulwadde ono ye ayagala mane naye kirabako mu mawulire do you see in the newspapers naye nga open indicators ezibaswaza nti mugundi mwatugamba on record nti 18 younger girls die during a delivery every day where are they abaliwa kasana kuba obukyayina nembujja wano nembukubaki wali owulidde yabagaa nti Mirundi yakoze abaleti pepa bagamba oyo gundi buzi generals ndi mutamiifu yes even if I'm a drunkard naye drunkard naye ayina mu intelligence tumubuuza nnyo omutamiifu tumubuuza nnyo mu intelligence mwagala kunzitanga bagundi bwe basse Mirundi omutamiifu n'omwana omuto tubabuuza nnyo mu intelligence bo tebakweka no kakati ebyo ebintu byammwe ebyo ebibagana n'okukwata ku kizibu ne mukibbiramu tewali kyemujja kukola ate n'abatamiivu balaba babagula nnyo ne boogera amazima naye teri mutamiivu gwe bagula n'atayogera kye bamugambye kitegeeza nti n'omutamiivu baganda kye bagamba tabagambwa kugamba bw'omuwa ssente zo njagala oyatulire gundi oyo n'omwana omuto mu intelligence ate tajja kikola nga tannanywa naye ajja kumala kunywa ayatule tasobola kwogera kitali kituufu era gwe bw'obanga basse omuntu ku kyalo wulira omulalu byayogera mwagala kuzisanga bwemwase gundi bagundi si be bamuse manita ze mulalu naye bantu tebasoma kati olwaleero bagenda ne bagamba nti omuntu omu yabalimba nti ebyuma byange amanyi we biri kakati mbadde nkola y'interview ku programu ebeerako Mubende FM nembalaba babiri abamitale intelligence ate mbamanyi ekimu kirina olubuto olunene kiraki bane mubayambe omuntu okuwanika akasimu nga nze nina equipment mita 10 nkuwulira mita 10 nga ntaddeko galubindi nga you hear what you say naye nomulaba nga akawanika bajja bakuba badingenda bubatula tebuyina kale gagundi kawanika buno bugundi nti sambwere yabagambye nti amanye ebyuma byange gye biri era agenda kubikola no ifoti yammwe teyali badde ya byuma ifoti yammwe review nti do we need to kill people batuguddemu tubireke ebyo mukwate ebirala kakati abo intelligence kintu kikulu nnyo intelligence abaganda bagamba nti olunattawaka bwa lumuziba nnyindo nti can intelligence can it tell you nti bano bye bakola muri mu politics kakana agenda kibulya president nti muno bakuzanya this inside bye baliko bye bakola si bye bino bye baliko president yabagamba mu katepo akamu
yabaga the man you call a madman. I instituted a committee of senior intelligence officers, but whatever he mentioned is investigated and it has been found to be correct. Gwe muyite mulalu naye yamanyi nti bwakibuuliriza kituufu. Kakati omulalu onoomuwangulirawo, omulalu kyavadde abasobola temusobola bikwata kuba abategeevu mu byo bajjako ne babawa ssente. That's why I've paralyzed everybody. Ewange tobijjaayo. So abantu bammwe bwe tunaba eggwanga lyaffe tetulikoledde bintu amawanga gajja kutuyitako nti as we speak now Kenya esima amafuta. Naye nga I remember President Museveni yagenda mu summit y'abakulembeze ba East Africa. A summit ebeeramu bakulembeze bokka. N'abagamba nti I feel proud to inform you Uganda has discovered East African oil. And I think even Rwanda has, because the rocks are the same. Since then, Kenya is selling, exporting oil. What happened? Pano pipe wegenda okuyita baagulawo. Nti tebakiraba. Nabaga nti Tanzania olw'okuba ina nature ya landi ndala. Tanzania omukutu gw'ogujja kutuuka e Tanzania ng'ogwa mmwe tegulunatuuka gundi guno we guli. Kubanga buli pipe wegenda okuyita baaguzeewo. Bo balaba gundi windfall. The Tanzanians are seeing an opportunity. Nti eno gusi windfall. What are we going to get? Nga pipe ya Uganda pipeline ya oil eyitawa ngeyita Tanzania nembaga ndi mujja kutuuka eyammwe nga temuli nakamu nga temuli kuba mugenda kuwaaba yayise wange tetuyinza kubikola buli wamu muguze mubyewo kakati ekyammwe kijja kusigalawo kuba yamini yali setinga n'abatwala emisindi n'agiyisaawo n'agamba nti buli ali mu kulya pipeline mugende muwaabe aveewo. Yes, teri bya sente kubanga waliwo abayina emizizi be bazigula kubanga bategeera dda bayina ki beewaabira ebyapa bye babikuliyetinga. Kakati how are you going to develop oil? Bayinza n'okugabalamu nga tegali gundi naye nga gundi Sudan, Southern Sudan egayisa wano egayisa Kenya. Baabalamu professor of mathematics yabalamu Juba of Juba University n'ababalira ti if we use the Khartoum route tukosa sente bweziti, if we use the Ethiopian route tuyina waliwo olusozi olw'amaanyi ennyo lujja kubeerako n'ettanka esika emmotoka. Why don't we use the Nairobi route? A professor of mathematics Juba University bano tebaliwo bawagira mubbi, bano baprofessor bano bawagira mubbi. So if you don't take a care, ffe tugenda ne tutunuulira famire zaffe noga nti famire y'abaagundi era bagenda ne batuduulira gwe mutuvuma ewammwe waliyo balukoni, ewammwe waliyo emmotoka, ewammwe waliyo ki. We had money nembaga no oba mwalina sente ewammwe mbagobye nembasinga kuba by the time you had money you had a vehicle ewammwe kitange yali talina bicycle. Kakati bwe mbanga emmotoka gyenvuga naawe gyovuga nkugobye nenkuleka omuzukulu wange ajja kugula nnyo nyina Mary. Don't praise yourself. Go wakona kubanga if ewammwe nga mwakula muli bagagga emmotoka gyovuga si gye naalivuze naye nze nkugobye nekwata emmotoka yemu kati ewammwe mwakona. Ewammwe mwakona. Don't praise yourself. Mwakona kubanze ku speed gye ntambulirako omuzukulu ajja kugula Mary oba ennyonyi. Toba yali tayina kitange yali tayina kati tuli ku level mu gyovuga gyenvuga. Kakati what happens in 5 years or 10 nje nkugobye nkulese. Kakati bwe baba byogera ebyo tebabitegeera nti egundi taxi by now twali badde tulina buses. Why? Buses tugenda kukola amafuta tulina okubeera ne bus kuba tulireducinge ku getutunda. But how do we handle the buses? Mujja ne mugamba nga nze omusajja atabba alina amagezi nembaga nno muwaba taxi grace period ya myaka 5 toddayo kugula kamunye ya taxi mu Uganda
zino zibeere na cannibalization. 2 eziremeddewo tuzitwale muuguma. President yateekewo fund bajja mubbira mu mmotoka abantu kamunye bazikowadde. You face them out. Muzigula. You say boda tizijja kubeerawo wano. Naye tuyinza kudya abaana ne bagula boda nga ziva mu revenue authority n'ogaa nti ate tuziwandiika ne gabbirawo kawandiikako mu Christmas na nnaku nkulu. Why don't you come up and say the borders were a mistake in the economy? Kubanga boda njibabuulira nti ekibuga ekyali kisingamu boda obungi kyali Tokyo. Naye nga boda zirina amateeka. Boda agivuga tayina wakwata n'omusaabaze. Naye oyogera otya n'ogamba nti eriko PSV. Ani alya ssente za insurance eziri ku boda nga bw'amala okuba omuntu ngadduka? Ani azirya? 2 a woman is riding on a boda must be dressed in jeans. Teri mukazi agituulako kisajja teyinawo okwata. Ate oyinza okukwata dereva n'omukwata ewabi okukakana nga akubye ekigo, oba n'omukwata ewabi n'atabuka n'akuyingiriza ekisiko naye nga gwobireese. Boda tewali be bagikwata. Boda erina okuteekako ettaala so that motorized people nga abagundi ababimotoka bino ebinene bakitegeera. This is a motorized object. Tagiraba. Era nze wenakulira nalaba nga abakuvuga pikipiki zino boda ezokusaabaza abantu ete zinabanyingi naye nga abakuvuga pikipiki ng'etteeka liri nti oba misana oba kiro ettaka lirina okuba nga lyaka. Ate tovugira ku mukono, tovugira ku mukono guli. Ffe mu Baganda owa boda ne bwakubbako omukazi talugibwa kuba amayembe gatambulira ku boda ye yafadda. Bakugwa lyola buddeyo boda nti egudde neggwawo naye agivuga mulamu. Owa boda tebamuloga mu Baganda yafadda. Kakati bo bazibba bubbi nosanga police station ng'eriko boda bazibba batunda bweru. Kakati omwana oyo lwaki omwavuwaza? Kuba you failed. A boda comes in because of a problem in your economy. Twalibadde boda twazivaako dda. But omwana ono ayina boda omuyambye to graduate from boda agule ekirala oba omuteereddewo omulimu gw'ayinza okufuna. Nti abasajja abazungu nga balina amagezi agasinga bano aba PhD, abazungu bategeera nti abasoga tebajja kutta mmese embeba nga tebazitta. What the bazungu did, baleeta etteeka nga emikira gy'emmese bagigula. Era omuganda akuga nti ettunzi libawala. Emikira gy'emmese bagigula Busoga. Ekereziya n'amasomero babizimba ku mikira gya mmese. Nga Abasoga baleeta emikira gy'emmese mufa tuli mu church. Abazungu ne babawamu ssente. The same happened in India. They reared snakes. Abayindi batandika okureyalinga emisota nga bano baga nti tugigule. Abayindi ne babasalya amagezi nga bagigula bano bagireyalinga nefuuka market. Abazungu bagenda okitegeera nga abayindi emisota balunda mirundi. Why don't you study all these things? They in a hurry. They have no time. Kuba kufukula tebafa ku bantu baabwe. This is where the problem is. Nzibagenda ne bagamba mu mirundi ayinciting abantu against us. Atemba ayinciting ki. This is what I tell you. Nti mmwe advantage ebalema. Advantage ebalema. Ti abasajja bedda ba controllinga nga Walagi yekka yabalema. Baba gamba nti Walagi akola kintu ayosha ekibumba. Abasajja b'Emmengo ne bagamba governor nti afudde n'ekibumba ekiramu bamuwaki nti wali tufuluma lukiiko bamukuba mu lukiiko lwa Buganda. Why? Baali bamanyi nti oli ow'emmese ezireeta kawumpuli bamuwa ssente. What do you give me if I don't drink to kill my river? Is there a buyer for my river? Mugwanya bwe yaleeta buno obuyu era ne Busoga bakayita mugwana. Abaganda babuuza mugwanya. Why do we put pupu in one pit? Have you found a market for pupu in Britain where you talk about much? Until no, it must be kept in one place. Mugwanya naleeta baali bamutta 3 times. Mugwanya survived the assassination 3 times.
kubasimisa kabuyonjo. Kati today buli omwaka kugamba waliwo amazzi n'amasanyalaze noye yali Katikkiro bamugamba nti ogeze bungezi oleseeyo ki nti Queen angambye ndeete masanyalaze n'amazzi laba omusiru ono ab'olukiiko tubaleetedde benzi bali bamusse naye kati whoever sells land abafuuka kubooza do you have electricity, do you have water? Abo balagawa abasajja abo balagawa who had low education where did they disappear? Who changed the society? Where are they? Nti bayimirirangao nibaga bamututta mututte oyo gundi yali Katikkiro bamuganda sebo tubuulire okwata ettaka lya Buganda olizimbeko Makerere University. Are you assuring us that every student in Makerere University will be a Muganda? Why do we surrender our land to nani Baganda? Bali bamuse. But today nsibirwa hole Makerere etaliko na dispute bagibulamu ye yayina ka statue akaliwoli. Where are you? That's why ntinze nena nemba tunuulira tibagamba mbavuma neze sivuma njagala tu kugunde nkutunuzeemu nkuzukuse even if you sent mbavuma ntimbavuma. Where did these Baganda go? Where did they go? Who changed the society? Nga bali abasajja bonna baleeta wano oluguudo lw'eggali y'omukka ebyuma byali bituuse nga bigenda kuyita Masaka bigukire Kaseese ne babagamba nti oluguudo lw'eggali y'omukka we luyita lulya obugimu bwonna amasanyalaze ngajjamu amaanyi g'ekisajja naye ate nga all installations z'Emmengo zirina amasanyalaze. Mengo kuba yayina shares mu umeme. All of Buganda institutions including Gombola and Saza headquarters had power, free power. But the ordinary Muganda was told nti bwoteka amasanyalaze go munju batulefa eye lerwe musota weguyita wonna obugimu bufa era emme egundi lero yali egenda kuyita waffe Masaka ekwate Kaseese kwa wali productive katono babattireyo abazungu ne bakati tujja kuba n'abasajja bano tetujja kumukite tudde wali badoli na train eva wano negende e Kaseese. Where did these people go? Abayimirirangawo oba kuwa bululu bati bakuwa fena tulyambululu So in my opinion abantu baffe banafuye nnyo nti osanga omuntu ataasoma ninga ya controlling ekyalo ye mugezi w'oku kyalo era nga sibaasiba akakala ng'omusanga ayina abantu ye mugezi w'oku kyalo akubuuza ebibuuzo bisatu n'omukuba ku ttaka nadduka n'okudduka batali informed. He's only excited about issues in byawulidde boogera ku radio. Kakati if we don't come out ne tuddira abantu bano nti kyovala sit here the person who was peddling federal has agreed federal teriyo is not realistic. Naye how many hours did you spend shouting yourself hoarse demanding federal? Akuganya nti federal yeganya okukola teriyo naye nga bo bannammwe abatajjayo federal ne baga nti wayi tugende n'ekitambula bw'ogenda mwankole buli gombolola erina headquarters ennungi kubanga gavumenti bwemuzimba gombolola ebateeramu ssente bano balwanira bizimbe ani agenda obisitula kakati nno na bino ebyenguudo ebyaki ewazza naawo mbatunuulira ffe abagagga tulina sayidi yemu gye tuliko baatugamba nti mukube ebikomera byammwe mu bifunze tukole oluguudo olugaziwe tulijja kuleeta kolas twabyekubira sayidi endala yagaana sayidi endala yagaana okuba obusenge bwabwe mbagaziyo oluguudo baagaana balina kumala tusasula obuwa ffe twategeera mangu kati kola sannabeerayo naye at least terulabika bubi lugazi
naye bali negative attitude balema era bw'oyita eyo motoka yo bagikuba negwawa amayinja gagikuba ate simanyi balikikola baguguba ne chairman kyasula iwaze nawe otunulirawo one side yo tuyina luguudo tebayinza kuba buyumba bwabwe tebayinza gaziya ffe abebikomera twabiriducinga size netuzimba ebirala reduce size abamale tusasula biriwa ne baba atulimba nti kolas ne batamuleeta at least era bonna kakati abalaga endeje bayite eno waffe the road is improved ebyo muntu abikole ne mugamba nti kakati ffe obwavu bututta tekibattisa obwavu kiki mwaddira abakongo abaali bazze wano ne mwagala obbooca ku Buganda Riot abakongo baali bakaaba nnyo okujja mu Uganda okulaba ebiri mu Kampala the Congolese are now going to Dubai tebajja kulaba Kampala